Ssekawumalu nange mpulira biwulire naye nga nnyumizibwa nnyo kubanga bambi omwami oyo siganye nze Ssekawumalu nali nkolagana naye nali ninga ali ekyennyanja nga Ssekawumalu yalinamu ebirungi lwakuba nti ebibi byasinga amaanyi yalina ebirungi kuba yalina abantu beyayambanga nange yampaakokko siganye yannimba kiri oba yansubiza kiri nanyononera omukolo gwange ekyennyumba naye ate olumu yatuukyangayo ne mukyo kino Ssekawumalu kibeere ekyokulabirako eri abantu abalala nange naawe Jjowe nawe oli mwanyinaffe yaani ali ku kamera Teewo mwanyinaze Teewo n'atazze Betty n'ali oli omulala abasigaddeyo munda so kibeere ekyokuyiga nti kyosiga kyokola ki ekigambo kino kibeere kimpi naye kirina amakulu mangi nti kyosiga kyokola ki bw'oba wasiga ssere okungula ki bw'oba wasiga bijanjaalo ojja kungula ki bw'oba wasiga bukyayi ojja kungula buki bw'oba wasiga bubbi era ojja kungula buki bw'oba wasiga bufere ojja kungula buki kyosiga kyokungula kati ensonga za Ssekawumalu zoogerako kino zeezo olwo mba nzimaliriza kyeyasiga kyakoze eki era nsabira Ssekawumalu bw'aba akomyewo nga tannabagamba nti gundi ampalana nga tanna nze sina kye namusonyiwa taata muganda wange mukwano gwaffe kyali waffe Ssekawumalu nakusonyiwa mu mutima mulungi era nagendayo neewuwe era ne tutabagana namusonyiwa otegeera kuba Bayibuli etukkiriza okukola ki okusonyiwa ne Kurani ekikola ne musonyiwa naye mu kumubuulirira oba mu bubaka bwe nnyinza omumuwa bw'aba akomyewo nga avudde mu mbeera gy'alimu tumusabira yeetereeze ye ng'omuntu mu byabadde akola yabimanyi yeetereeze mu kwetereeza obulamu bujja kusigala butangu si totya teri atamanyi Ssekawumalu gwe tumumanyi byakola tobimanyi akola ki asaba dduwa naye gwe dduwa gw'olaba gyeri naawe kati nga bwenza wano Pastor Bugembereero n'olaba nti Ssebbanga alina obujulizi nti obulamu bwe bwakola ki bwakyuka nja tufuneyo omuntu omu wa Ssekawumalu eyakyusa obulamu singa avaayo omuntu omwoyo simulaba anti businga avaayo sibawo kyosiba ffe tuli wano nze naawe Jjowe era ffenna tuli bakyali ba Ssekawumalu naye gwolina gwe wali osanzeeyo ng'alina obujulizi okujjako obujulizi obuliyo ate nga bagamba twetta wagenda oyagala kufuna musajja ate n'ofunira ddala ate ebizibu n'ofuna lubuto obanga nga wagenda olina kizibu ate n'ogattako kizibu kirala so nze kyensuubira Ssekawumalu kwetereeza Mukama amwagala omuntu yenna ng'akyali mulamu osobola okukyuka ffenna twali babi naye twakyuka Ssekawumalu bw'ovaayo ky'obunyamba lokoka oli musajja musiraamu nkimanyi naye ekiyinza okukuyamba kati bwe bulokole bw'onodda eri Mukama buli kimu kijja kwanguwa awo gyemanyi kuba teri muntu atandaba nga nkola mu takisi wano Kasubi Nansana okitegeera teri muntu ogwo guba mulimu gwa mu mutwe ogw'okwagala bannyinaffe kati ate bw'onoogamba nti yakolanga bw'ati bayizawe ekinneebaliza ku Pastor Bugembe lwaki nzize n'enserebuleetinga naye gy'emigugu egimu gye nalina Mukama n'agintikkula munaye Mukama Jjowe abantu Mukama abakyusa Mukama akyusa yantikula omugugu ogw'obwenzi nantikula omugugu ogw'okunywa omwenge kale luli nalinywa eccupa 24 kati ndi ku ccupa 3 ate nazo nga mu mwezi nkikola omulundi gumu oba ebiri so kati ndaba nakyo kigenda era nsaba Mukama akikutule fire naye nga gwo ogw'obwenzi gwo ekyamazima natuuza nniya Jjowe ate ne kinnyamba kana akayo kenyirira okalaba pressure obwo tebwali bwenzi gamba kigira Ssebbanga wali mukyakaze amazima twakyakala
sikyabacakaza okujjako bafandinga nti omutenzi ogasa ebbanga nja kucakala kabika gumanyinaze jjo wetuludde ffenna nenkusigamu ekizike negaajogamu nze sikuwa nti genda onyoomwe nga bula mba nkuwadde ogenda osanyuke oba era nkyagenda bifo ebisanyukirwamu ng'omuntu era abo bannange benabeeranga nabo mbasangayo okusigala ng'otambula era osigala osheyalinga nabo nenga mwena we mukoma luli mu bbala navanga mu ssaawa 9 ne kati nvaamu ku 7 6 so okusigala nga maintaininga obulamu buno obw'obulokole. Wali mukyakazi era okyali mukyakazi tukolereko leero ku lisiti y'abantu abo bolaba nga basaanidde kuba walokoka okulokoka nga gwe bava ku bintu ebyo munnange amazima gali nti tukolereko lisiti y'abantu 10 bokka lisiti y'abantu 10 kantandike ne muganda wange Mariaki komaweeka mukama akwetaaga ali bw'okyogera bwoti abasajja bali balina famire balina abaana ate baana bange nze abaana ba Mariaki baana bange naye nze kambagambe kigambo kimu tulokoke taata wange ate nga mukulu wange Amooti taata mukama akwagala omanyi gyatujje omanyi watutuusizza ke kaseera tulokoke nga tetukakiddwa twereete bulungi mwannyinaze bamuyita Eva Namulondo oyo yalokoka bwagwa naye kati lokoka ebyaddala oyogera ku bantu bakyakaze njogera ku bakyakaze muganda wange liri pazo Yesu akwetaaga oyimbeyo n'oluyimba nga wayimbye enkudi naye nga luno oluyimba oyimbira mukama kubanga mukama akwaga liri pazo wali ofudde najjako nenkusabira ne pasita Bugembe ennakasero ne tukutwala n'ebbombo kati liri pazo yimbirayo mukama oluyimba bakweri gundi gyojja kwekwasa eri gye mwaddamu ne pasita Bugembe remix eyakatonda yabadde mwene ensonga wandiikayo oluyimba omali musajja oli muwandiisi liri pazo wandiikayo oluyimba nga bwe wawandiika enkudi kati ne mukama muyimbire eyakayimba kubanga olaba enkudi yagikuwamu omukisa kiki ekintu kyokubulesinga ekyo negwe mukama yakubulesinze era nsaba ne 18 bakuwagire August eyo nga nvudde ku liri pazo muganda wange Gravity toyina buzibu bwonna naye naawe mukama muyimbire y'oluyimba oyimbye ennyimba nnyingi nnyo wayimba oli wiina oyimbye okwepiica tetukulinaako obuzibu embaga ya Isima n'Amina ogenda nakukuba lugogo nze ndi mumativu nti ababa abawagizi gye bali naye kati ffe abalokole tugenda kujja ogenda tuyimbira kinaffe tuyimbire yakayimba mukama muyimbire yakayimba omulala awo gwenjagala alokoka aliwa muganda wange Eddie Kenzo musajja muisiraamu naye nze kyemusaba musuuza tabadde nnyo mukyakaze kizibu nnyo genda mu mabaala n'osangayo musuuza era n'ogayimbamu nze mnyumyamukko naye musuuza tayimba kati amabaala yali ne manager beta baali basawo nti bakyayimba mabaala ke bakube shows zino ennene okuva lwe twava ekkololo tudde ku mulala mwannyinaze Shasha Brighton mama wange Namakula Mary Bata ye mama wange Rema Namakula ate ye engeri gye twamuwa tetusife twamuwa twamusabira n'afuna taata waffe Amuza oyo atosobola muteeka mu bintu bino era mama wange Rema Namakula gwe toliiko naye sisita wange Lydia Jasmine bw'olaba nseka naye siri musanyufu ajjako wano ne tusaba naye njagala nga buli Sande ojja ne tusaba pozi ne nebaza ne baganda bange ate era abaasalawo kati nga Mistali tusaba naye wano Imekandi tusaba naye wano Imekandis tusaba naye wano ani awo kankuweeyo asembayo awo yani nga mudigize kojja wange Abudumulasi manyi oli musajja musiraamu neera n'obusiraamu bwina limiti bwe bukola ki bwe bukoma bukkiriza abakyala bameka banamu abalina obusobozi naye ate gwe ndaba eggaali eriko abantu nga 12 so kojja lokoka toleeta bizibu gamba
lisiti gye tukoze y'abantu bajje balokoke bajje balokoke ono bagamba nti benzi kati ate abawagizi baffe ono bagamba ki mukwano gwa Sheyi Bumale manye byamutuukako